Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Tuyingidde omutabbizi era nga kitugenda okulabika nga tukola kiri kimu kubanga twongerezaako ku nsonga ya jjo tugite olwaleero tumanye nti either tugikwasa poliisi oba tugikwasa ani. Yenze Kadima Kabogoza Namanja weetuli olunaku lw'eggulu omwami yavuddeyo n'atunnyonnyola. Omwami ono bamuyita Badiru n'atugamba nti yawa mukwano gwe nga tewali ndagaano na miliyoni 7 olinga ali mu kkomera bamusibye. Omwami gwe bayita Sessanga bwe yava mu kkomera n'amugamba nti mwakasente kayinza okukola naye ngenda kukuwamu ettaka embalala ku lw'emukono n'ekigambo omukono kyalimu naye obuzibu buvudde. Omukulu mbw abadde amubuzaabuza ebbanga amukubira amasimu tagakwata n'ebirala bingi nnyo. Bwe twamukubidde omukulu n'atugamba nti ettaka lyamuwa liri Mbalala luti mumanyiyo. Tatusena okumugamba Mbalala luti tebyawukana neno kubera waliyo Namawojjolo naye n'atugamba nti n'Embalala eri mbu Namawojjolo gyali abantu b'Embalala luti tesimanyi nti oba kituufu. Ne tulayira okubanga tugobererako tulabe omukulu guno gwe mulanga gwe yakubye. Okay. Wallahi billahi tallahi omusajja oyo alimba yangamba Mbalala ku lw'emukono. Wallahi munyamba musala mazima mukulu Kadima nfuna obwenkanya. Bwe yakaabye nnyo tugamba tujjafuna munnamateeka abeeko ne byatunnyonnyola. Bwe tunamubuuza tukoze tutya kuba omukulu yagambye talina ndagaano yadde n'omujulizi taliiwo eyaliwo ng'aweebwa ssente. Amateeka ogamanyi bajja mugamba endagaano n'ebirala. Ne tugenda essimu katukubireko kanso tulabe waliwo wano omwami bamuyita Kanso Ismail munnamateeka tumukubireko atuyambye atya. Kanso Isma. Yes sebo. Nsanyusa okuwuliza. Yes sebo nange nsanyusa okuwuliza. Ndi ku Biro FM ekintabuli ky'omuziki bampise Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli mutabbizi wano. Kanso. Yes sebo nkuwulira. Ensonga eriwo gye twakunnyonnyoddeko ey'Embalala ey'omusajja oli bagamba okuwa ettaka ate ne bamukyusakyusa mbu ate Mbalala luti. Yes sebo. Nga Kanso twagala tuwabulamuko omusajja ono okumuluma obulungi gwe nga munnamateeka tumukoze tutya kuba tewali ndagaano wali mujulizi yaliwo yabikola ku lulwe. Kakati Kanso sooka otuyanjulire ne faamu gy'oli mu faamu. Nze Kanso Muzira Ismail. Nga nkolera Moda wa Kyogula and Company Advocate. Esebo. Ku Prime Plaza. Esebo. Kakati ensonga eyo ensi eno gyetalikidde tubadde n'ebika by'endagaano bya mirundi ebiri. Nga tulina endagaano empandiike n'endagaano etali mpandiike. Nga ffe tusobola okukaanya ekintu nefuuka endagaano nga tukimanyi ffenna. Okay. Endagaano ezasooka nga bano ebakkaanya. Endagaano ezasooka awewe embeera bwe yagenda ekyuka twafunamu endagaano endala nti omuntu alina okuwandiika obujulizi kyava kuba abantu nga beekyusa netufuna endagaano naye esayansi gye yeeyongedde tuzuddeyo embeera endala olumu muyinza okukkaanya nga temuwandiise naye ne mulikodinga either bifaananyi oba audios. Naye ebiseera ebisinga audios ezo kyetagera omuntu ng'alina obwongo bw'amateeka okuba nga ebikulu ebyandibadde mu ndagaano ng'asobola obbikako biteekamu osanga biki okumanya kiki emudiringako kyennyini ekintu time frame tetwakidiringa kya biseera bwe biti na bwe biti era tukikoze endagaano tugikoze biseera bwe biti mu maloboozi etatera kubaawo nnyo. Kanso Isma kati ketunoonya kali kamu kokka. Omusajja ono ezo zonna endagaano z'yogedde teziriiwo. Ffe twagala kumuluma tumulumye tutya. Obudde buno endagaano ezo zonna nga teziriiwo ekkubo liririmu mukyasiyogera naye ku masimu. Twayogedde naye olunaku lw'eggulo naye mpozi ng'otugamba tuddemu twogereko naye. Kakati amagezi ge nandikuwadde bw'aba ekyokuwandiika akikkiriza aba kirakikkirizaako wadde ntakika afande atalumikako Kanso. Kati ekyo bwe kibadde kisoboka oba n'ekintu kimu kyoba osigazza kwogera naye mu bulungi nfunye maloboozi kosa maloboozi ensi gyegenze amaloboozi ago n'obuzamu omugyamu byoyagala naye ng'ojjamu ekifo endagaano ebigezaako okukola agreement ebiyimirizaawo endagaano nga kyekifo kyemukaanizaako nakulaga twava ku kyo oba lese wakwewola ssente nazikuwola ku kino nga mubyogera mu mboozi eyo gye muba
muli naye nga ye simulabudde nga tomulabudde wabula nga gwolikodinga nga ye bwabidda bakiddamu mpozi nakuwa biki mpozi waŋŋamba oyita mu mbeera bwetyo kakati kanso ndowooza kye tuba tukola ekyo kakati tubadde tusaba otuyambeko ng'omusajja ono tufunye amaloboozi gano tumulume tufune obwenkajja bw'omwami ono yesebo nja kuba musaale ojja kuba musaale okutuyamba sebo kati katumukubire tufune amaloboozi tulabe ekiddirira naye nga byonna byonna munyiikiro biteekamu nkalisamba endikoze ku ndagaano nkalisema magezi tuyanze nnyo kanso mazima wallahi billahi tallahi omusajja oyo alimba yangamba mbalala ku lw'emukono wallahi munyamba musala amazima mukulu kadima nfuna obwenkanya okay kati njagala kunoonya mwami ono Sesanga munsabire njagala ekigambo eki nga ŋŋamba nti baamuwa akasente n'embalala ono njagala mukonfaminga ekituufu omusajja ono yamusuubiza ettaka oba tiyamusuubiza mukubire tulabe muzeyi wanji jebaleko kale sebo naye jebali bampita kadimandi ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano mu Mutabbizi segula nkubidde keggulo mwami Sesanga obulamu bugamba ki obulamu si bubi ogamba oti kakati mwami Sesanga nkubye nga toli ku mpewo sikutadde ku mpewo kakati nga kyenjagala twogereko yesebo omusajja ono engeri gye yakaabye ejjo wamuwulidde omusajja kyono ow'ettaka omusajja ow'ettaka omubuzaabuza omugamba atembalala luti n'ebirala kakati nga njagala twogere tumuyambye tutya kakati siri ku mpewo atoli ku mpewo nze ebintu byammwe ebya leediyo sibyagala atoli ku mpewo omusajja ekituufu sente yazimba naye nga ninamu ebizibuzibu yaŋŋambye nti baali bagenda kukusiba nga ninamu ebizibuzibu tezikola ki teziriiwo kaakati kyenyinza okumuyamba kwekwanyakwanya najja nemutwala ewaffe kubanze siri weeno nemutwala eruti nsobola omufunirayo akataka netwawukana bulungi eruti wala ate kati mwabadde kati ate naebeera muntu mukulu kati mwewe sitayina muwe muyenga anti nedda si muyenga wagamba nti ogenda muwe mbalala mukono sateekako mukono namugamba mbalala gwe waliyo lwaki olumiriza byotamanyiko mutwe namagulu anti yagambye n'ekigambo namawojjolo wakyogera ati namawojjolo weeri sagala olumiriza ebintu byotamanyi bulungi era embalala yomu eruti waliyo namawojjolo waliyo namawojjolo okay kale kala tukole bwe tuti kakati amazima gali nti tugenda bitwala wala ate kati omuba mukalubiza ebintu si kalubya muba mukalubiza tunoonya bwenkanya wano gwe omuntu ali e Kampala omusajja agasula simanya mpereero ali okumugjawo omutwala embalala luti anti kakati tetulina alternative kubanga nali mbwetaavu bwa ssente kati kyetugenda okukola twali badde tukola Uganda bebakola nze kankufuniyo kyenkufunidde ensonga zino ziveemu nze omusajja wange nja mukwasaganya ngenda kufunirayo emitwalo 3 nze nkite gwokiveemu nze nja mwekwasaganyiza gwebulowooza mwaliwanvuyiza mubitadde ku leediyo mukoze biki ebintu bya leediyo sikolagana nabyo anti ebyo ebazze kuba kakati ebintu mwabiwanvuyiza kubagula abantu bankubira bambuza ebizo byesitategeera anti batukubidde tuyambe mmwe muli bapoliisi kandi nti ekikulu nze sobola kulya nguzi okitegedde nnumirirwa munauganda olumirirwa munauganda olowooza ensi bwete bwetambula kati obanga tokkirize kadi nze nja byemalira wangi kati oba togenda wuliriza nze byenkugamba nga nezo sente ozigani kati bireke nze nja byemalira kati biveemu naawe anti oyinza obimalira ku poliisi toddamu kunkubira amasimu oli musiru mbalya ku poliisi gwantwalayo lwa poliisi sinza kutwalayo naye kino tulamu ya kisiru olinga n'ebimere by'embizi nze ne bwona nvuma siina mutawaana okitegedde muvumi wanji kale Anifa Powers zona timu fetu dapo
naye omwami oli amaze ofuna obwenkanya kasita abyeyogeredde. Okay, kale. Wanji? Fadima. Yep. Ngenda birungi ebuwambo. Niba nange omusajja oyo nga mumanyi bannaye. Sajja muvumi nnyo. Wanji? Fadima. Yep. Mukamugema byekatende. Ekisa abantu bajja kibabba bannawe mu nziba bwetyo. Ojuwulidde? Naye Katima Katonda akumpeera omukisa kubanga oyambye abantu bangi beera bungi mukamugema byekatende. Amiina, weebale nnyo. Feel FM? Kadima. Wanji? Muganda wange mukama akumpeera ekyosinga okwagala. Yep. Kano kanasazimoni kakanyarwanda ka cream. Neze nje olaba omuyayo oyo ddamu omusome n'amannya ge gonna mwana ne ku kyalo omulabise ennyo mwana kubanga mufeere nnyo atakyafeera abantu bangi naye kinnumya singa ebimere byaki mwana tokiddamu asitagafulaayi tokiddamu. Wanji? Yep. Uno ani ematu. Naye bannaye teebuuze nsaba mukama akuwangaaze ng'akayimba ka Maureen Nantume. Amiina, weebale kunsabira obuwangazi mu kayimba ka Maureen. Weebale nnyo, weebalire ddala. Wanji? Kadima. Yep. Ono muwanga Ivan Ekyanika. Oyo omusajja mubbi bamutwalire poliisi bamukwate. Mubbi tumutwalire poliisi mukwate. Wanji? Yep. Ono ni Powers Ekigoma. Oyo bannaye omusajja bambi weebale muyamba naye bamukwatire ddala. Okay. Weebale nnyo, weebalire ddala. BFM? Abudu. Yep. Weebale tuweereza taata. Kale munange. Ono yasiininga azina kiragala. Bambi tuyambe nnyo oyo omusajja bamukwate kuba atamanyira na bumanyizi. Nkale, weebale nnyo. Nji? Kadima. Yep. Weebale okukoleza eggwanga n'Obuganda. Kale muko birthday boy. Yes, wono semu makuti. Yep. Nemukulu Kadima nkulu sebo. Omwana bamukwate bamusire. Uyo mwana abeere ku mukulu Kadima. Wanji? Hello. Kadima. Nji? Weebale kuweereza. Kale. Ono Sempala Nicholas ebusiika. Kati tetufunye obujulizi obwo. Omwami oyo agenda kufuna obwenkanya. Haya basi, ekyo tukimaliriza tetukiddamu. Yenze Kadima. Namayanja Priscilla. Yes, nange ankabogoza son of Nakabulu. Tubagamba nti musule bulungi.